لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أبين ملك مكاكانيم أبين ملك مكاكانيم الله تعالى وبركاته. فما الشيخ منا ومن bakiriza bannange fenna nga bwe tukuŋŋaanye wano akawungeezi ka leero olunaku luno olw'ennaku z'omwezi 23 Okitoba 24 2022 twaliwaddeyo nga tuzze kuwerekera mumma. Kale nno n'olwekyo nsooka okubeebaza olw'amaanyi ge mumpadde okulaga omukwano mu njawukanaaza, kubanga okuyita kuno tekwabadde kwa kaadi, kwabadde kwa kutegeeza abaziisi nja Katonda bw'atugamba nti mmwe abalamu mukujubane ennyo okuziika banammwe. Naawe nno bwe gutyo bugulyo oli bakikutuuseeko atebedde ku sentera abalala obutakoleka ku nsi oliibwa biwuka. Kale nno njagala okubalaga nti amadiini gonna agakuŋŋaanye wano, Bishopu wange Omwosodokisi mwamulabye, Abakristaayo mubalabye wano, Bishopu wange owa Mamule wali e Namugongo yeyanvunaanyizibwa nako, kubanga kizibu nnyo Sheikh okuzaala Bishopu. Naye nze nga Nadduli Abdurrahman Nadduli omujungute nnyina Bishopu Omwosodokisi, Omukatoliki Omwosodokisi owe Canada. Kale nno mu kuteekawo ensonga eyo kyekyo kyolabye ekireeta abantu bano bonna nga tuli bumu. Bali baalina okuyigganyizibwagana bo bennyini nga bannaddiini ekikatoliki, ate nga abaana bano abakwatibwako ensonga baana bange nzaalwa y'eruweero, ng'omu ku bo ye musomesa munnange owawali Namirembe. Kaakati omwana oyo kitaawe bamutta mwaha gwa 82 awo, abagabirizi ne bamuwa obudduukirize ne bamutwala ya kusomera mu Mozambique. N'omulala bw'atyo. Kaakati nagwayo n'ensimbawo omugongo ngamba ekyo si kyekyalikoleddwa, wabeewo obwenkanya nesitula abaana bange abo nembatwala erwakisula ewa His Excellency the President nemuga nti bwe twali tujja ye twagamba tutya. Kyoma omuntu ajja kuba n'eddiini okusinza kyayagala, oba asinza muti, oba asinza jjinja, oba asinza mugga, oba asinza nyanja, tujja kumuleka kubanga okusalawo tekugenda kuba kwaffe, kugenda kuba kwa Katonda. Naga nti kale mugende muwandiise ekintu kyammwe. Niwadde ne bakiwandiisa yaaba owulidde e Namugongo wali. Era ne Bishopu waabwe bwe yava e Canada yeewuunya nnyo okutunulira okulaba nti abadde omugongo gw'entambula ya kino musiraamu. Kyamuwaliriza okukakasa nti omuntu ono mukolaganyi w'amawanga n'amadiini agaki amalala, n'amuweerawo obwa Bishopu obwa Central ne East ng'atwala Buganda ne East Uganda. Kitegerekese bulungi.
kaakati nobo batunuulidde wano mbadde nkyali awo nga bazzukulu ba NRM omubamanyi beba Nuupu kubanga abawa amatuka buli teri Nuupu gye yava neegwa wano naye yazaaluka buzaalo kusinga yeemulula eva mu NRM nabo ne bajja okulaga obubulizi erijja gyabwe era mbalabye okwogera kubadde kwaki kubadde kw'amaanyi otunuulidde bali mbakolaze ntya kulisayo we bali abasodokisi we bali abagonde we bali kale nno omwoyo ogwo nagwagadde nnyo naye nga kyenjagala okuwa bulamu bwe butafuuka mutabuzitabuziwa eyo gy'oba ogenze kuuma emirembe bembanga nakyadda eka ewuwo ate nze nembeera omutabutabuzi w'amaka ate nsentaba buki kaakati nno amahabba ago ge mulina mu byeggwanga lyammwe mugakuume naye nga galina omukululu ogategedde bulungi naali badde mbagobyewo naali badde mbagize eki naye sibagobye lwaki nti Museveni bye yajja eno yasookera ku nsi ng'omukulembeze wa DP ya Luweero nga ntwala Makulubita ntwala Central Luweero kakati gye tuyitamu Nakaseke ne North ne South okategedde bulungi era nga nze Deputy Publicity Secretary wa DP Kasana wali mu district Mbeka naye benteebereza ninga nti bembagobawo nze Museveni yanzijja mbaluwa mwabo naye mba nina bubeezi kubatereeza mu kifo ky'okubagoba kale nno mbagamba mugenzanga ku mikolo emirala gyonna temufuukanga bassabukuwa abakoonaganya era abakyawaganyisa mutegedde bulungi kale omulimu okutegedde ate era mu ngeri y'emu mukakasa nti ne mutabani wange gwe muzza okuwerekera ekyo kibaleese nti ye abadde asalira wakati oba kikyamu wesigala n'ekikyamu kyo oba kituufu gera n'ekiki bw'oba obadde tokitegedde butegeezi muddira omuyite kale naye ensonga baleese ne mubanga muzze mu bungi bwe muti muwerekere mutabani wammwe muwerekere muganda wammwe muwerekere muzukulu wammwe mu ngeri efaanaganako bwetyo era njagala okubagamba nti bwe naddayo bakoola gyekakasizza nti mwenna mujja kujja I will mobilize you all ngenda kubatandika kakati bwakwekyo nagenza okukitunuulira nga buli bonna bembadde mpita abaana be ndasomesaako bakaddiye ninga nti siive ku nsi kuno nga siina na mwana agati okusomesa wange nenangerera ngenda kusooka nondewo amasomero abiri waliwo obulenzi nsomeseeko 5 ne 6 ne 7 obwongo obuli mu mutwe ndeke genda nabwo nga jakana bwage ate mbulekereera abampi anagati that is our teacher, that is our teacher. In the essence of my ordinance, it needed him. Munteged omuswahili yatuwa akagero ti ugonzi uzeeyi si ugonzi aya zeeyi naye ndi mulwadde omuwulya eddoboozi erimbwamu nga lijegeberanga olumbe lunuma kale nunwi abaana bamwita mbasomesa history ne geography n'oluzungu mu bibiina bimeka mu masomero ameka voluntarire nga sigambye head teacher nti mpaayo 10 naye nga kyenjagala okuzaawo mmwe temusomye bulama kyemutaka ti galya mulimi kyo okalaba bulungi n'oluzungu n'oluganda lufaanagana ngenda kulya aya mugongi tuye akiseyale baabu egateno egatta noun adjective tutegerekana
kale ototadde ebuka kisale kwa ngenda ayagwe mtu ngenda lilia kakati obeera omusirusiru mu lulimi lwo osobole kubeera mugezi mu lulimi olugwera. Bayibuli etugambye nti bino mbikole nabiri okutabirekangayo. Kakati oluzungu lwaffe katuluyige ate n'olulimi lwaffe tulugire ki era bwemuwulira baabo bonna nti Nadduli yazeeyo okusomesa sigenda kunoonya ssente naye ngenda kudde kwongera omwana amagezi ge namuteekamu agenze nabo kanoonyeeyo ate abalala mbateekemu amaki. Buli generation yenejja Nadduli nja kubeeramu. Mutegedde bulungi kano njagala okubeebaza omulimu omulungi gwe munkoledde ekitiibwa eky'amaanyi kye mumpeesezza mu ggwanga. Buli mukulembeze alimu ajja kuneewuunya ti abantu bano bonna ne bakuŋŋaana nga tekuliko abasombye. Nadduli si yabasombye nti teri alaawensi gye bano abawanga bazze bamme ba palamenti baweddeyo abo tebabambasira akati banuupu ye bazaala muzazi simumu abalonda bwe batulire nti twabalonda naye kyemweyisa buki bubi. Bwe muneeyisa obubi ojja kubanga ekibaata ekigudde mu kidiba mu kifo ky'okunaaza amazzi amalungi nekiraba agalimu ettosi kigenda okugenda okuvayo ngaekkala yakyo eyali enjeru efuuse yakigubaguba. Kale nno njagala okubawagaliza okuweereza obulungi. Neebaza Ssebaseeko abazze okusabirako omwana wange Katonda amuteeke mu kkubo eddungi era amusasule emirimu yonna gyakoledde eggwanga eno n'obusiraamu. Ate nammwe mufaanane bwe mutyo bwe munaafaanana ekiwunjukira ofaananako omuntu gwe bagyemu eriwugwa erimu bwe bali kugjamu straightness yo ng'oyimiridde upright tebeerawo obeera otya walubege. Kale n'olwekyo nabwe muteeyise bulungi mujja kubeera balubege era mujja kusanga ebika ebimu ebitundu ebimu ate bibayisa buki bubi. Wahadha assalamu alaikum warahmatullahi omuntu anaawa ekintu ekyo babanga talina alhamdulillah katumusaalire tujja kukolanga bulijjo ennya zetukozesa insha allahu taala. Tusabira ono tumusaalira situmanya anaddako nyinza okuba nze oba ggwe. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu
La ilaha